nze muzikuwaga nga Moses wamala programu esibebiri ebego by'omala kasazira saabweziti olunaku lwakutaano tugenda kuba tochi mu nsonga ez'enjawulo ezikoze amawulire sabbiiti eno naye story ndowooza tujja tunuya emboozi emu yokka pulezidenti Kaguta Museveni yalayidde omulundi gwe ogw'omusanvu bukyanga ajja ku bukulembeze bwa ggwanga lyattu Uganda naye ng'ekisanja ekyokulondebwa ku bukulembeze okulayira ng'omukulembeze alondeddwa mulundi gwa mukaaga 9-6-2016 saako n'omwaka guno gwennyini gwagenda okubeera ng'atwaza naye alina myaka gye yasooka okuva 1986 n'asaba yeetaano n'okukomekereza nga abavuzi tuukira ddala mwaka gwa 1996 oluvannyuma lw'okubaga ssemateeka emyaka egimu egitabalibwa n'ababala kati ali kumpi mu myaka 4 nga yakulembera eggwanga lyattu Uganda okugattako n'egyo ekyo no kyongera okukakasa nti agenze mu bitabo mu byafaayo eby'eggwanga lino Uganda nti yasookedde ddala okubeera nga akuba ebirayiro emyaka egiwerera ddala yasookedde ddala okwata ofiisi ey'obukulembeze emyaka egisukka egiwerera ddala oba decades ezisukka mu 3 yasookedde ddala omukulembeze okubeera nga ndowooza akozesa ssente empitirivu ye ng'omuntu omu 7+ billions ku mukolo gumu ndowooza era ye mukulembeze asoose okubira ebirayiro awali COVID-19 awali social distance awali abnormal situation I think ng'eri ate global records nnyingi zigenze mu maaso okubeera ng'amenya kwate ekkubo erya Robert Gabriel Mugabe Kano Mwama El Gaddafi Hosni Mubaraka n'abalala abazze ku lukalu lwa Africa okulaga abazungu nti ddala kituufu tebalina kye balina n'abambalira ebyo byonna nno byayogerwa abantu ab'enjawulo basatu I think basatu bonna bagenzi Kano Mwama El Gaddafi Hosni Mubaraka saako ne Robert Gabriel Mugabe abaali balowoozebwa nti they are the greatest Pan-Africanists Africa beerina ekyo kino ekyo tugenda kuba tochi mu speech y'omukulembeze saako n'okulayirako okw'omulundi ogw'omusanvu bino bitegeeza kino ekisanja ekijja mu maaso aba National Resistance Movement batandise dda okujaganya aba National Unity Platform n'olwaliro show bajeebalamye njagala okujjukiza omukulembeze wa National Unity Platform ebigambo bino bye yayogera ku mukolo gwali ku Hotel Africana waliwo Dr. Kano Kizza Besigye Paul Kawanga simwogerere abo nano ndoza abantu abakulu ennyo ab'amaanyi yategeeza bw'ati Bobi Wine nti for a leader to say a vote can never oust President Museveni without offering a solution is disappointing. We believe in democracy and it should not depend on us but on people. What politicians cannot solve, the people of Uganda can solve. They should continue to register as voters and be many. People went ahead, they registered, they were eligible voters as we speak. Amazima gayi nti President Museveni yalayidde simanyi oba kyekimu ekyaganya abannumpa okubeera ng'olwaleero bajja mu show. The second statement gye yayogera ng'attackinga Dr. Kano Kizza Besigye. Don't talk about democracy and stand 4 times and on the 5th time you say it doesn't work. We believe it works. In quotes. We don't know how far with democracy working in this country and the belief of themselves actually between Bobi Wine and Nup simanyi what they have now but bonna tubanonya kati they are very silent ndowooza balikyali mu kiyongobero mu studios olwaleero panel yalina beerawo lwa balaza naye olw'enkyukakyuka ezalina okubeerawo olunaku olwokubiri lwali lwakulayira so olwokusatu we had to make some changes okumaliriza emirimu gya ekisanja akuna mukyezo saako egya parliament tujja kubeera tukimaliriza mu sabbiiti olw'ebbalaza kuba lwe balayira naye balina ennaku 4. It is an action-packed week ejja tujja beera ffenna. Grace Bukenya wakusabudde yero teryagaana ate munnange kakati ye season era kyekiriwo era kyekyambalo kyensobodde okwambala olwaleero lwaki nedda era nga sijja kudda nnyo wala nja kutwala omukisa okubuuzaako ku balabi bonna abadde TV ate era n'okubayozaayoza okuyita mu nnaku ezo tezibadde nnyangu challenges zibadde nnyingi nnyo okuva lwe twalonda ebigambo ebyogere badde bingi nnyo tubadde mu mbeera ya bunkenke
kinashoboka tekisoboke naye Mukama Katonda wamu naffe abekkiririzaamu abamanyi kiki kye tuli tubadde tumanyi nti olunaku lumu lujja kukya alayire ate era akulembere ekisande tukubanga ffe Bannayuganda ffe twamusaamu obwesige ne tumulonda ate era nga twaliko n'omukono gwa Mukama Katonda. Kale n'olwekyo abalabi ba Delta TV Bannayuganda mwenna gye muli mbalamusizza nnyo era mbeebaza byonna bye mukoze. Ntwala omukisa gwe gumu okusaasira abo bonna abafiiriddwako abantu baabwe naddala bannaffe abafiira mu Kabenje saidi zaawe Masaka n'abalala bafudde leero ku Northern Bypass. Bannange tuwulirize amateeka nga bwe mulabye General Mala Katumba Amala bwatusabye muvuge mpola mpola. Wiiki eno yonna tuli mu kiseera kya ku campaign okuvumirira envuga embi okulaba ntufayo nnyo okuvuga nga tuvuga defensive n'ebiringa bwe bityo yonna gye muli obubenje butta ate era tugenda okulaba ne batuwadde nga bwatta n'ennamba yasinga eya COVID last year abantu 13,000. Awe tujja okujjanja ku oyina ebibuuzo bye bingi nnyo tujja kubeera natandika mulangira musekeni butono nnyo sokola museko bakulaba tugendeko mulango tukomewo tutandike business as usual. Abatulaba ku Delta TV tubalamusizza mwasibye mukyeba ssebo mwe mukyeba nnyabo embeera kasubieti ennungi ku saidi yammwe ava much Uganda ebiwabe bikyali bingi nnyo kivale mu kulayira kw'omukulembeze gw'eggwanga twafunye abantu bangi tewali yasanyusa actually tewali yasanyuse olw'ensonga nti nno tosobola kusanyuka ate nga bano bali mu kukaaba. Grace Bukenya teyasanyuse ennaku yabadde nnyingi nnyo Grace Bukenya bamutraininga okuseka baba training okuseka okusanyuka ne mbisire by'ennaku basobola okusanyuka so already ba propagandists already mukibasasuza naye nga twogera ku reality kiri mu ggwanga ffenna twabadde mu kibuga Kampala wabadde mu Kampala n'abato abadde mu Kampala oluusi ku TV balabye omuntu asanyuka wayise mu tawuni mu kibuga abantu nga baliko yajjaabwe abantu abamu basigadde waka public holiday yabadde forced tebaita forced public holiday oyenda nga bazeegalye mbagamba public holiday ffe twana abatunazanga ne twambuka ekkololo omukulembeze agenda kulayira naye embeera kati yakiwuka so embeera bulwadde abantu 14 abatono abantu 14 abatono so abantu abazze bo obadde tebakwata ekisi kya bulwadde ekyo. Awe tugenda okutandikira ebibuuzo bingi nnaku z'omwezi zaali 11 ekiro ekyakeeso olunaku pulezidenti yali agenda okulayira abantu batambuza bigere aminisita amagye agaali gakuba abantu abapoliisi okukwata bodaboda over 2000 borders zakwatibwa they were confiscated ku bigambibwa nti abamu baali baagala kwokya petrol stations abamu baali baagala okutabangula eggwanga abamu baali mu misango egy'okugenda mu maaso okumenya ebiragiro bya kafyu n'ebirala ebiringa bwe bityo. Ebibuuzo bingi nnyo abasambye ennaku zino bateeba ggoolo ne bwaba Cristiano Ronaldo azaateba akoze records mpitirivu n'ajaganya naye ab'ekibiina kya National Resistance Movement ekibuga okujaganya tekikwali. Is it business as usual oba normality babimanyi? Kati tutandikira tough questions tonight. Tukwaniriza kuwesibe bbiri program esibe nze muzukulu wa Gabunga Moses wamayo ojja kwita ku mukutu ogwa Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube Delta TV tukola emikutu gyonna. Olwaleero twagala okwongera okuba tochi mu speech saako n'okulayira kwa President Yoweri Kaguta Museveni. Bangi bazze bakkiriza nti ono ebirayiro byakuba teyagenda mu maaso n'abimenya ebyoku upholding, preserving, defending saako n'okuprotectinga ssemateeka n'okugoberera amateeka ag'eggwanga lyattu Uganda wamu n'okulaba nga akuuma oba ayitimusa embeera z'abantu okukuuma abantu n'ebyabwe n'ebirala byonna. The question is ebisanja omukaaga kaakati oba emirundi gyabadde mu office now over 3 decades kitegeeza kigyali era ebirayiro bino ddala kitufazze abiteeka mu nkola era Bannayuganda bali contented yes or no. Katandikire Grace Bukenya ku nsonga eya Eve oba naku z'omwezi 11 President gagenda okulayizibwa
myaka gyonna si bwe kibadde 21 si bwe kyali 26 si bwe kyali nga security ebeerawo eri ya bulijjo by the way naye kuna abantu ne bakubibwa saawa 3 nga 2 weeks back it has been business as usual nga kafyu wali nenga baboda batambula we know that it's on record naye omulundi guno engeri gye abantu gye bayisiddwamu was it called for nja kusooka okwetondera bannayuganda kwebyo ebitambudde nga tebirumira ebadde birumira naddala ku lunaku olwo olwali nga enkya tugenda kulayira embeera teyali nnungi nga ab'ebyokwerinda bagezaako okussa kugamba embeera mu nteeko okuggyako ali eyo atulaba oyinza okuba nti watandika kumanya ku olwo bodaboda baziganye bazikwata n'ebiringa bwe bityo ekyokukuba nkivumirira ekyokukwata ndi mabega waakyo nnyo olw'ensonga nti Munnayuganda ali eyo atulaba nga olunaku telunaba kutuuka olw'11 ebyekango byagwa mu kitundu kino naddala Central Region nga emmotoka eza gavumenti olunaku olw'emmande zakumwako omuliro omuntu era okusinziira kamera nga beziraga abantu ab'emitima emibi nga beerimbise mu mulimu gwa bodaboda balabikira mu bitundu ebiwaggulu Nakasero ebitundu ebiwaggulu ku KCCA era waliwo ministry emu yalina eparkings emmotoka zaayo mu parking lot omuntu n'azikasukamu ekintu eky'omuliro ekyavaako emmotoka n'ebintu ebimu okwononeka mu ngeri ey'ekyeyononero ate era wojja n'otuuka e Kasubi emmotoka ya RDC waffe Sakwa nayo ekikola kyekimu ne bagikasukira ecupa era ey'omuliro ate nga abantu bonna kamera zikulaga nti abantu bano batambulira ku bodaboda ebintu byabeerawo ssaawa 2 wakati w'essaawa 2:04 ne tujja ekatwe ne kibeerawo ekintu kyekimu tugenda kubayita ne kibeerawo ekintu kyekimu ne tugenda ebulindo ne kibeerawo ekintu kyekimu wesa abantu bajjukize oba bategeeze no bategeeza ebintu ebyogera nti these were stage managed kakati tujja kugamba nti oba stage managed oba kikinenze nja kiyita sabotage ngani akola sabotage ab'ebyokwerinda ndoza bajja kutubuulira gye bujjakaawo not stage managed naye yali sabotage mu byokwerinda tugiyita sabotage kati ekintu ekyo kyaleetera ab'ebyokwerinda ne Bannayuganda abaagala emirembe okubateeka ku bunkenke okubalowoozesa nti oba guno omuliro kati ogenda kukasukwa kugenda n'omukulembeze emikolo tetijja kubeerawo n'ebiringa bwe bityo abalala nedda twaliwo abantu abatali basanyufu nga balaga obutali busanyufu bwabwe mu nkola eyo ey'okwonoona ebintu okutta abantu n'okulumya abantu kati ekyaviirako ebyokwerinda okusalawo kubanga eggwanga lino litambulira ku nkola ey'eddiini ate era n'ey'ebyokwerinda Security Council yatuula n'esalawo n'egamba mumanyi nti yekizibu abantu bano bakamera zonna ziraga bodaboda waliwo abeerimbise mu mulimu omulungi ennyo mu baana abalungi ennyo ababodaboda ne mujjamu abantu ababi kakati okuba nti obudde bwa kiro tosobola kwawula nti ono y'ono oli y'oli ono y'ono nekibeera at random information kanyonyole eggwanga kujja lindako ssebo sikwadde awatasobola kumanya nti ono y'oli ono y'ono ono yaani ab'ebyokwerinda ne basalawo nti bodaboda kazibeereko obudde obukola ki bwezikoma well execution ya order eyo yalimu ebirumira bebiri byentandise nga netonda nze sikiriza mu kutyoboola ddembe ly'abuntu nga mukuba obanga abantu bakubwa nkiddamu sikiriza mu bikolwa bya kutyoboola ddembe ly'abuntu ebirimu okukuba okulumya okwekika kyonna naye bwe kiba nti ekyakolebwa kyali kijjawo bunkenke nze nsaba Bannayuganda tubeere emabega okuwagira ab'ebyokwerinda ekintu ekyo kye baakola okutyako nate n'okulunaku ate olwokubiri olwaddako
nsaba bannange waliwo his excellence abadde ajja nnyo ayogera nnyo embeera nti bwetuyingiranga mu situation bw'oyingira mu mbeera nga waliwo embeera ezze sooka okakkane piga magoti sooka okakkane osome kiti naye nenkeera ate abaana baffe ababodaboda era baddeyo ku luguudo essaawa ze zimu obudde n'olwaleero musooke mulindeko embeera nekakkane yakaseera buseera eyitewo tugenda kuddamu negwesi Kenya sino sirwenda nja kujjukiza shows nga zetwakola ndoza wiiki nga bbiri era wali on the sport nga mulangira agamba waliwo oluwenda olugendererwa era olwali General Katumba Wamala alinga ayagadde ero kikkaatiriza ababodaboda bano tujjukire mabega wali eri zinogo zone areas ze baleeta twali tugenda mu campaign ndoza nekisooka nekiwithdrawing wasooke kijibwe campaign ziggwe kati zaakaggwa General Eri Tumwine, I don't remember the date, naye yali aba safe board bali bamusinkanye Jumia n'abalala nga bagala ba finding a way out engeri basobola okubeera nga bayambibwa ku government. General Eri Tumwine n'abategeeza nti we can live without borders, we can live without internet. Don't you think ekyakalema kya Uganda 2 weeks back lwakituufu waliwo olukwesa olwa government okuweera abantu bano nga bino byonna biyinza okuba biri actually state managed? Nedda abatulaba ekintu kino kirimu nti tewaliwo muntu ayina nge oba fitina ku baana ba bodaboda abatulaba kansooke mbabuulire kino waliwo kampuni emu y'abachina yekyasinza okweta bodaboda zaayo muno naye ripooti eyafulumye nti pikipiki ezaleetebwa mu mwaka 2020 95 ku 100 zagulwa abasirikale ali yatulaba pikipiki ezisinga z'abasirikale ali yatulaba pikipiki ezisinga abasirikale balina akakwate ku zo baganda baabwe balirwana baabwe mikwano gyabwe tewaliwo kigendererwa kyakulumya tewaliwo kigendererwa kyakulumya nedda nkugambye nti zirina akakwate ezimu abasirikale tubawola okuba nti bali mu kiti kyabamufuna mpola bwafunayo akasaala era ezisinga bazijiddeyo okulonda z'abasirikale kati n'olwekyo ate abasirikale ate basobola kwekuba jje bo bennyini nyini ate tebeerumya okujja kukira ekintu kiri kimu nti omulimu ogwo mulimu empulunguse mulimu abantu abagwerimbikamu kati nga akabaate we kali kusala ntotto abantu bano abatuufu tubafuna tutya bavaamu batya n'abakyamu tubateeka luddaba kyovuddwa nti kamera zonna zaalaze nti abantu abadde bakasuka amacupa ago ag'omuliro abadde bookya omuliro singa babakkiriza ne bayingira mu lunaku lw'11 ne bayingira mu lunaku kamera zikola nnyo when it comes to ebintu bwebityo kamera nnaku zomwe zikina na 19 tezakwatebwa na security officer as we speak right now eyali akuba abantu amasasi like mu out of mistake ezo tezinamulabayo kamera zibaki ziraba abantu nga tugenda mu kulayira nga tugenda mu kulonda naye abantu ne bafiirwa abaana baabwe bantu bakaba amaziga up to now tetumanyi bantu faces bani bawamba bantu up to now parents are still crying ezo kamera tebizira nze mbadde saganya tufe ku mulamwa no like security era mikweta kwa kamera zaitwa on security mbadde nyinako enaku z'omwezi nga 18 ne 19 lwombuuzizza olunaku olwaleero nyinako omukwano gwange omu sijja kwogera amannya ge kuba ensonga ziri mu kooti wa UPDF babatwala ne basimbibwa mu mbuga z'amateeka era olwaleero badde bakuleetebwa emakindye tebaleeteddwa amannya ge sijja kugogerwa bali amafutu 7 abaavunaanibwa okutyobola eddembe ly'obuntu okweyisa obubi okweyisanga ebitasaanidde olw'olunaku abasirikale abaakuba bannamawulire baffe bano ennakasero abaabakuba abaana babasemba mu UDC gwe basalira emyezi emitono bamusalira emyezi 7 ne bonna bali ku mwaka 10 n'emyezi 4 mwaka 10 n'emyezi 4 kati mbadde ndala tujja tukifunzefunze nti kamera zino gavumenti etevayo negamba nti ne bano Bannayuganda okuddamu essuubi trust ziraga ebintu ebyo nga bibeerawo era tuvuddwa nti olwaleero bodaboda zino bali mu kuzirondoola n'ekyomukisa omulungi zikantegeeza eggwanga nti kati olunaku lw'11 ate ekira ne bakwata ate abavubuka era bali ku bodaboda baguza amafuta ekyomukisa omulungi nti abeewo ku byokwerinda bennyini ne bagamba kale emmotoka zammwe bwe ziba zisise mututwale emmotoka zammwe we ziri nabulika nolero ndabyeko abamu nga babatambuza bakyanoonya mmotoka zaabwe we zasikira naye beebuuza petro baali bamutwala wa
kubanga ebyokwenda bakwatagana aba petrol stations ndi mutamufaayo ajjogabula mugamowe naye ffe mututemyeko era baba bayita okutambula nakati bakyanoonya emmotoka zaabo bwe ziri ezasikira ku luguudo baziraba bali bagenda kukola ki kati tuwawe credit ku lwekyo naye nga waliwo abantu ababi abeetabise mu mulimu omulungi ennyo mu bantu abalungi ennyo kweraze muto wange Ruben Kasushula avuga bodaboda yange yagivuga era mpa ekitiibwa abantu ba bodaboda naye tukkirize waliwo abantu abakyamu aberimbise mu mulimu ogwo ate embetezi engeri gye badde nti byakiro tebasobola kumanya ani yani era abali aba bodaboda musooke mukakkane ssaawa 12 kwemu ddayo ewaka ondeka akaseera kano kagenda kuggwa kyakaseera buseera kigenda kuggwa tuddeyo tukole emirimu Don't you think government enyigiriza nnyo omuntu wa wansi to the extent that omuntu omuwendo gwalina okusasulira democracy kukaaba maziga kubeera mubwavu ng'abantu amu certain circle they enjoy 7 billions naye ne batuuza delegates ku plastic chairs okuswaza eggwanga kakati ekyo nja kukiriziganya naawe nange ndi mu NRM nina ebintu byendaba ebitatambula bulungi nina ebintu byendaba nga bituswaza mulimu bannaffe nga bwomanyi famire basobola okubazala mu famire mulimu bannaffe abaluvu mulimu bannaffe era ekisanja kino his excellency byabadde apromisinga abasobodde ffe okwogerako okukona n'okumusaba tumusaba nti luya tugamba ekisanja akuna muchezo naye waliwo abantu abasigala nga babba nakati webali babba ate batulimu mwakisaawo Jero Katumba woliawo abaana babba olubba abaana babba amafuta abaana babba essente abaana biking emisaala gino enguudo wezigenda okuyitira ne bakwatagana n'abeerosi n'abantu abaferefere essente z'omuwamuso ne bazibbirawo nkimanyi era kinnuma tufunyeko omukisa okubeerako ne pulezidenti era tumutegeeza nti tuyambe ku mulundi guno tubeere ekyokulabirako oba minisita tumukwate oba genero tumukwate oba ntumukwate kisanja akuna muchezo ku mulundi guno abantu balabiko naye nga kituufu badelegates baffe tebalitudde bwe batyo bandi badde batuuka ku kisinga kawo nkakasa nti singa twatuweereddwa omukisa kuba NRM aliddawo aba ali esimbawo oba his excellency yakomyewo obaani nkakasa bayinza okubaawo ki enkyukakyuka okutuula okwo okudaddawo naye ate ku kiri kyombuuziza nti omuntu wa wansi okuba nti nze nja kugamba nti teyina kigendererwa gavumenti yaffe teyina kigendererwa lwaki munasanyigirizibwa on the eve of swearing olw'omukulembeze gwe balonda wandibadde ogamba nti lwaki bannansi abantu ne batambula kuva Kampala paka Kawanda Matuga bigere akati ate kisingako ate okufa mwami wamala kisingako okufa gye twali twagamba abantu batandisa okukasuka omuliro okasuse oli ati kasukira kasubi mu jaamu essaawa ezo nakulabya abantu babangi nnyo akasukira motoka UC zibaamu emmundu kati agirimu bwavaamu okwerwanako nakuba amasasi natta abantu baffe mukaseera kana akatono kabatambuze ebigere kyakaseera buseera ozogoberera ebyokwerinda tukkirize this was one of the most peaceful I think in quotes peaceful actually nti akalulu kaggwa netaba muntu agenda na kulugudo that's the fact 2001 2016 tension yaliwo with Dr. Kanukiza Besije sisuubira nti yali ezzeyo okubeera mu aftermath elections kyaliwo kipya kye kyaliwo tension yaliwo mu biseera ebyo naye oba nkiyite nti wadde yali tension naye it was a diplomatic tension okusinga ebadde byokola bibadde bingi nnyo ng'ojjako ekyokukasuka amacupa agalimu omuliro bomu bukolerere wabaddewo ebigambo ebyole tajja kulayira tajja kukola bwati kati n'oli alowooza nti nedda nti ye oba bano abakuma omuliro abakasukira motoka z'ebyokwerinda za gavumenti abakasuka omuliro mu bantu oba ekigendererwa kyabwe baagala kulemesa nteekateeka eri kati measures zikolebwa nti nedda nti oba bano batambuza bodaboda batambuza motoka kati bodaboda kati tusooke tukomye essaawa 12 kwemu tiye twetegereze embeera tugiyitemu ate oluvannyuma tukole ki tugende mu maaso naye nga si kigendererwa kyakulumya munnansi ali atulaba gavumenti tena kigendererwa kyonna kyakulumya munnansi naye abadde tamanyi history y'abintu bino gye byava ku bantu abatambulira ku bodaboda olunaku olw'emmande fujjo lye baakola lyali ppitirivu nnyo nti naye like mu security natambula olunaku olwo I would say nti abawabula president on terms of security bayinza okuba
bali biased in some or the other. Abantu abavuga obugaali can't they harm the country? Abavuga bicycles kwa bo basigala batama nature basically on motorcycles. Security wise, don't you think nti loopholes era zalunga omuntu ayagala okola obukyamu singa kyali kyakuivadinga onobugaali nabukibi n'abebigere by the way? So you mean omuntu alina kukolera kive ku bodaboda azinadade ne baza government yeno kyandibaddeeko ate ziba kwa government ziri yaleetekawo kafyu wa ssaawa 10 wabigere wa bugaali waaki ne bazuula ekizimba we kiri era we baakwata badokita balungi ekizimba we kiri era we kyakwata bakuba government ndala nowe ebigere itatambula nowakagali itatambula n'emotoka itatambula nga byakwenda bikola ki ne kyakulaga ati mugenda ku mirimu gyammwe mukole ne elementi zino enkyamu bezanga zerimbise mu baana ababodaboda abalungi katukwateko bodaboda ki lekazyewo omulangira kalema bino byonna ebyaliwo ennaku z'omwezi nga 10 byali code for mbadde mpuliriza nnyo bwana mbono byadayogera nekuba mukaka faananyi mabega era batugambanga nga tuli baana bato nti bw'oyita ku nnyumba eyo basezi ku nnyumba ewaliwo babbi omwana wabanga ali omu babiri babba ku kyalo n'ennyumba nene banzebi kati adde agamba nti nno mu NR mulimu abaluvu mulimu abaluvu nenzijukira kiri kye batugamba nga tuli baana bato ennyumba ebeeramu waga mulimu ababbi omwo manya tata yabakweka era tata ayinza okuba nga mubbi tata ayinza okuba musezi abaana gwe bayigidde okuba nti babba so agambye uli bazaala mibiri alaza okujja bayita nnyo bayibuli naye ekyokuba tuzaala mibiri ekyo kiri okay ne tuli kukiyoga nti nno obuluvu bungi nnyo tuzaala mibiri batuzaala mibiri naye tomanye waliwo kye bayita jeans waliwo ebyokusikira jeans zitambula mu bibiina kati tuvudde mu bibi tugeze mu bibiina era jeans zitambula bwe zityo mpolampola ez'obubbi ez'obulyake ez'obulimba ezaki zitambulira mu biyero kale eya yero eyo nga olabye tino musayi gutambulire bwe gutyo then nga tugenda mu kulayira poliisi yatuuza olukiiko olukuŋŋaana bannamawulire wamu n'amagye omugezi w'amagye brigadier general Flavia byekwasa n'avayo n'agamba nti bakutte ebipande avuka mabitambuza tajja kulayira tugamba okay twalonga president ali mu kulaunchinga cameras baziteekayo zetwagira bingi nnyo twateekawo bulungi nnyo kamera ezo zijukira twali entebe erumu president nga yise security meeting nempaliko mukono nemubuuza nemugamba nti you know what eggwanga Bungereza lyerimu kwagasinga security meeting security cameras ku nguudo kuki ne batta abantu mu ggwanga ery'abanafu Abamerika nagamba nti no nnimba nemugamba namuti mwendaga no nnimba can you imagine but ekyo kimanya kyetonda gye yali eyo nayona naye kyenza okukola kikino nti twayonona ssente z'omiwa omusolo ne tugula cameras era ne bazituwola tugenda zisasula emyaka n'emyaka n'abaana bajasa n'abazigu basasule ne bateekawo cameras ku nguudo ne batulaga ng'alaunchinga cameras nga balaba n'omukazi eyambudde mu kiyigo ng'ali eri wala ne bamutulaga ali mu kunaaba kamera ng'emulaba bulungi nnyo ne bamusika ne bamusembeza ne basembeza emmotoka ng'emmotoka oli wali nateete ne basika emmotoka ng'eri ebulenga ne bagaa ti noke etuso Jessica kati ogisembeza tulaba egundi number plate mugisembeza omuntu ne bakwatibwa kwa abantu abo bagenda mu maaso bagaa ti baba kulonchi wano command center yawe yes kandi tugamba ensi esanyusa ebyaddala ne tugaa ti okay omwogezi w'amagye bwe yali ng'ali mutulaga ebifaananyi ebyo ekibuzo kyali nti mwina cameras baani awe mwajjeeko ebipapula ebyo baani awe mwajjeeko ebigambo ebigamba tajja kulayira n'omuganda afugeko baliwa kamera bwe ziri mu kibuga ziriwa mwe zitulage tujja ku nsonga kati ey'emmotoka zebayokyeza banaffe zibagamba nti nno ebitundu nawala bwe bagandi bayokyereza emmotoka abantu bangi munanga akyogedde bulungi akikonfaminze waliwo cameras kitegeeza zakutte buli kimu tujjire tugambe ono noono bayokyeza emmotoka ya RDC ekyo kiteeke ku mmeeza tugende no kituufu naye tuddeyo kukemereka ekitole w'ebyokwerinda mu nsi yonna waliwo obuzanyo bwe bazannya propaganda mu nsi yonna nkuzza ku bamafiya nga batandika mu Sisiri mu Italy nga batandika obuzanyo bwabwe banakanga bya ku nguudo
okugamba nti nno babwaka ssente bayingire mu gavumenti badanga kuwamba kusooka kunyakula busimu ne badda kuwamba abantu kuwamba emmotoka yabe n'ebintu byabwe then gavumenti nekogamba tugenda kukola tutya omusajja omugagga nava ne solution nti temufaayo nze nina ekibinja ky'okugjawo bali abaana ababba abagenda okuba bamafias abo ne bajja kumba ate yennyini nga yenna nyini bamafiya ne bamuwa ssente nabeera ng'afunidde abaana emirimu kati kiyinza okuba gye tulimu obudde buno kizze kibeerawo mu nsi nyingi tuyinza okuba tuli awo tugaa nti nno security egambye eyagala kutiisatiisa nti waliwo ABCD yeeyiseewo ekyayo kyetugamba nti waga Munnayuganda akuteekemu obwesige nga guwa security vayo ogambe nti wakoze kino ono musajja olwene tuyirindaga muntu batukola obufaananyi buli kimu data bamulina mu computers buli kimu gyekiri ekifaananyi kyo gyekiri mu computer vayo tugambe nti gundi wuno yakoze kino era asangibwa wano akola mulimu guno ne mugamba nti aba boda right now boda suka mu 2,000 zebakutte just mu Kampala wokka ne bagamba nti no bazikutte bw'otunye obudde bagamba no bayokyerezzaako sima bakoze obuvuyo obw'enjawulo biki obumu bagamba babukoze misana obumu bwakoleddwa misana kakati ekikutegeeza kyekyo nti lwaki bodaboda tebaziganye zona temujja kutambula mwenna lwaki bagambye saa 12 zibeere nga zikomekkerezebwa ekirala lindako nekirala kikino nti owa bodaboda alina owa bodaboda watokimanyi ngaoli eyo otudde jjukira nti bakugoba mu kibuga bakugoba mu Central Business District already etteeka lyayitadde bakugoba era lyali lina kuba enforced ewa implemented baliteekemu oshegera ninga bakugoba mu kibuga kati kiriza obagaana bali mukunoonya ngeri yonna yakuseera mpolampola bintu nakulese n'olimba ensi kali akaseera kakulimbulula nsi awamulese nayogera amazima agaliwo gebayita amazima agaliwo okay kati nze ndi mukulimbulula ebirimbo byeyalimbye ensi ababodaboda baba tebakimanyi babagoba dda mu kibuga kali bali mu kukola obudde buno bwonna ababodaboda bebakutte kiriza obagaana mubanga wasanze owa bodaboda n'omukuba kibooko n'omufiirako n'agwa wansi vidiyo zatambudde n'agwa wansi n'omusamba ku mutwe n'okola ki kintu kyetuvumirira paka ddi baluga bavumira ekyokuba bannamawulire buli lunaku okwosa eggulu batukubidde wano ku kooti emakindye tulinda bulinzi basajja balete mu kooti ensi ebirewo ensi emanye bebaga bakuyita mu kooti abasirikale ne badda kwa nnamawulire ne bakuba kibooko kati kyetulimu impunity eyo yegendagenda mu maaso paka ddi kulinda statement ya brigadier Kwasonga atutegeeza ati namwe mwali mwagakocha kooti ne kasoke kole osimbi katono nnyo tunyogemawo ebuzo bingi nnyo mu kampu ya Robert Kyagulanyi Center mu ono kuva balunaku kibo yasembayo okulabika taddanga muna kulabika tetumulabangako tetumukubaako wadde kyamulubaale ono ne NUP yebagenda kubeera nga Bannayuganda babategeeza ki ne President Museveni twagala tumuteeke ku minzaani mu maaso gy'alaga securing your future or his future. Katukomewo.